mwe bakyala obwenzi bwa bbawo wali obuliddemuko kasente obwenzi bwa bbawo n'obulyamu akasente nze nakabulyamu emirundi egyo gyankolera bannange era oluusi ngamba omwami wange mu byokwenda naye munaye olw'ebyo bye nafunamu siwabi omulundi ogwasooka gwe mulundi gw'omuwala gwe nabanyumiza gwe bayita Patricia eyannemezamu. Patricia yali atutte obufumbo bwange ekyana ky'omukazi ekyo bannange. Patricia mukama tali kusonyiwa munnange nga Patricia lumu nabagamba Patricia yanemezaamu atutte omusajja nali maze okukkiriza nti Patricia atwale omusajja akole byonna byayagala oba okitegeera oba nansindikira bimeseji bya binsindikire namu blockinganga nali nzikiriza Patricia abeerewo kubanga yali agaanye omwana yali alemeddeko ate nga sirina wendaga nga siri wakunoba siri wakusuulawo baana bange nga ate siri wakudda waka. I needed to set an example as a big sister. I needed to be a good daughter. Mama tagama mbuno muswaziza oba okitegeera like really so mpangadde ne Patricia mukkiriza nti waali kati lumu nali ntudde wange nga Patricia ajja angamba gwe nga omuntu akonkona bwe yakonkona ngeno tunula mu dirisa nga Patricia naye manyiddwa nno nga Patricia mutunu yamugamba gwe ononye ekiwa onkubidde masimu onsindikidde ebintu by'ekisiro okoze bena tekikumalira ozze ne ku mulyango gwange ko ye banaye abakazi abafumbo n'entondo banange kye mwabaza ntondo konze kale tonja samira nvira ku mulyango ntandise okufiuminga ko ye nkuleetedde sente ng'akwata mukawaleti ngasikayo bwati kati nze ne sente tulina oluganda luli biological. I think me and money we are twins. Kuleetedde sente konze gwa nagambe njagala sente zo naye nga nze kakanye ndowooza oli akyukamu nagambe njagala sente zo saba manyire gwe Patricia nze naga nkuleetedde sente nyina ddiiru nkusasula nkuwe kyataano konze ddiiru kijooyogerako jukira mbadde ngoba kati ate ntandise okwagala okuwuliriza ddiiru kijooyogerako nangamba olaba hani omwami wange nno nga gwayita hani Patricia nakusonyiwa lilla munnange ngagamba olaba hani leero bagenda kuva ku mulimu obukyali lwali lwakuna leero bagenda kuva ku mulimu obukyali so mbadde njagala okole ki omundekere tulina gye tulaga gye twagala okulaga omundekere okuva leero ku lwokuna mpaka ku Sande nkusasule konze yi Patricia omuzajja bulijjo omutwala nga bw'oyagala kati leero kyekikulowoozesa mbuno nyina kyengenda okukola naga ekikulu tuba ffenna okuba amasimu mukazi gokukuba amasimu banamwe nakubanga amasimu hani oli bulungi ng'omusajja ayomba naye gwe tolina byakkola yanzijjako ko n'omukozi olw'okuba nga nkuba amasimu ng'agamba gwe obutaba na byakkola bwe bukuleetera okunkubira amasimu hani oli bulungi oli okay oli banange kati nga bwe mukubira ate amasimu oluusi ng'ali wamu ne Patricia kati obusungu mukatanga ngendeeka okukaza nkubira amasimu kati Patricia ndooza kyali kyamutamaatamadda nga nze kungula ennaku ezo zonna sigezaako okukuba ssimu bw'aŋŋamba bw'agenda simukalubiriza kuba yagenda nga jjukira nali mulaavu nga nnyingi bwe yafulumangako nkaba ogenze oli eyo nze ndi mu nnyumba ntyamu ayi munange otobuno munange kati nkoze ddiiri Patricia amugenda kumpa sente mmeka nti ngenda kuwa $5,000 anti kati olwo nyingidde mu business amugamba Patricia nigomanyire $5,000 sente nzirabye ezali zisuka $5,000 naye simanyi exactly ziri sente mmeka nizali zisuka $5,000 nganga mafya $5,000 nawo ani agalya kwaye $5,000 kati mkojina mumunsa ojina gwe ne bank account ye liko sente lyokumanyire muno toziri nganze Patricia ziri obusente bw'ekisiru fakutisa yange Patricia genda nagamba yakala sente mmeka konzo obukadde bubiri Patricia yaseka bukadde bubiri nyawo oli wano otudde oli mukulaba bifirimu fe tuli eri tusiba tuyiri bakyala mukole tuli eri tusiba tuyiri oyagala kulya zakumukeeka konze Patricia zizo va ku mulyango gwange naye ngenda kusasula akakadde konze kamu kitundu kenkomako Patricia yalemera ku mulyango nangamba ngenda kongera mu mukakadde ngenda kongera mu $2,000 twasekomera tuli ku mitwalo tutwali kuwe kakade kamu $2,000 wabula $2,000 yatagayina kati nangambu $2,000 ngenda jikusindikira ku mobile money ninga kati ate cash nzagala ku mobile money kati oli okunkwasa ezo Patricia ngasoka yomba mwawe yamala nasindika $2,000 nakwata cash namupisiriza mu dirisa olwakwata ko sente za Patricia bwendi natandika okumanyira mubyona musibira siraba musokisiza ebitulinga ate ensiyufu andawe ensiyufu sizagala biveste bireguse nga bigubya nabyo sibyagala agasati agatali simanya gali gatya nago sigagala bichi konze mama Patricia sawe eyo nali mukozi nga njogera ni mukama wange konze nyabo byona tebijja kubamu ate ekyo kisawo ky'omusibira ngamu ebintu namusibira twalina
twalina laptop bag nga mwentera omuteera ebintu bye bitonotono bw'aba alina gy'alaze nero olusawo nze sirwagala ne mmanyira olinga nti ono gayi bulijjo bwangamba nti agenze mu bizinesi nze nsigala nkaba ndigenda mu misinga kumbe alayika aba agenze ne Patricia ate ye ekisawo yakiraba ati ekyo nakyo nenkimanya ninga maama ngenda kumuteera mu bag ennungi Patricia ng'agenze zalinga awo ssaawa 5 essaawa z'akazanya olwembeera n'akazuukuka kakati osanga ne bizinesi mmwe Patricia olwavaawo bw'ati nga mpita omuwala nga abeera wano n'abaana nga nnaabako nga nyingira ekibuga sokisi mpya anti sente nyina ez'obwereere ate nali nzikoledde ki sokisi mpya ndaweya mpya ngato mpya bikimu pya fratsi biki tikikyasaagula perfume biki ngenze sose nekozeeko akaviiri banaye omuviiri gwali gunfaanana gutya bakyala byonna tubikole but look beautiful okiraba bawo abeera akujolonga waliwo ne vidiyo endala gye nakola nchibagamba bawa abeera akujolonga naye nga buli bwetunula mu mira nolanga oyo beautiful obeerayo n'essuubi nti nkyali mweddi naye wallahi olwawo olwobeera tunulanga omulogo nawe nga wetunulira mu mira nogaa naye ate bambi omusajja mutuufu kiki okitegeera weeyonje kulabika bulungi ngenze musaluni bankozeeko bannange nendabira ddala nga ndi kiwala kirungi nga kumbe nno ndi mulungi nali neefereza nga amaviiri ganyumidde ku mutwe nga ntunulanga musezi neeyongezaako nzize nkomyewo ebintu nabipaakinga nalina kakesi k'omwana wange nga kali siina gwe nkawa ezo engoye z'omwana nazikasuka eri jjukira ndi ku bizinesi engoye z'omwana nazikasuka eri nendyoka nteekamu ebipya sokisi mpya buli kimu pya nga Patricia bwe yaŋŋambye nakozesa kumpi emitwalo 4 ku kakadde kamu emitwalo 2 nakozesa kumpi emitwalo 4 nga ndi mu shoppingira mwami perfume mpya frats mpya namugulirako summer shirts kuba yali aŋŋambye mutulina ejo tulaga ku mazzi ne mmanya nti ezo summer shirts agenda kuzeetaaga ne mugulirako ku vesties neza waliwo ezibeera grey black and navy blue oba kitegeera abamu abavubuka bazambalirawo then abalala ateekako those summer shirts n'alabika bulungi shorts nsibye buli kimu mpaakinze kati Patricia jjukira ye yakitegedde kuva ku makya omwami yamugambye nze simanyi kati mba ndi awo ssaawa nga 8-9 omwami wange nakubira Farida ku mulimu batugambye tulina gye tugenda simanya biki kati ngenda kujjawo mangu ndiye tugende ne bannange tugenda kulinya baasi Saddam kumuwozesa bulijjo nali muwozesa ne Saddam kumuwozesa nali ku bizinensi ya kusereka ningamba nakampakingira awe nali na parkinze dda naawe era okube simu nga na parkinze dda najja bulungi nnyo lwakuba abasajja temwetegereza you can look at your wife nomanya nti leero no si birungi oba leero birungi singa yali mwetegereze yalindabye nti different jjukira yatandekedde sente zikola nviiri nali nkoze enviiri ekyo teyakiraba the way I was usually I used to cry wanting to stop him ennaku nnyingi ajja kutya mu nnyumba but this time around I was just anti ndikalimo ka mukama wange alidde anaabye amaliriza baga buli kimu kitegeka byonna bintegedde bulungi ndyeka ngende munange ngenda kukola bikikonze Allah akutuuse bulungi n'abasajja era temwetegereza kola olunaku nesisikatira munakyo yali kirabye nagana kinunga kipya obanga yakiraba n'agamba okay mukireka yakuze omwami wange ng'asimbula ng'agenda kati baba batuukayo mu mabira beeyongerayo Patricia nga nkubira screenshot ola yankubira nga bukinaakuka kakati ataawo nankubira bw'ati omwami wange amutaddeko omutwe asemagedde chuy we are in mabira now thank you he looks good he smells nice konza you are welcome imagine ng'otunda musajja baana mwe kambanyumize sente zonna zikwata akafu bali bakakagulawo nenzikwata nengenda mu kafaako ku lwokuna olw'ekiro ku lwokutaano ne ku lwomukaaga nensasula ennaku zange 3 nanyigibwa massage nagenda mu sauna nengendako katono ne mu gym by myself alone with my peace navayo nga nkyuse nga ndi muntu wanjawulo bakyala mufulumeeko basajja put your wives off emirimu sometimes muleka afulumeeko bwe tubeera mu nyumba we suffocate mulunsi oyinza okulowooza ndi mukazi wange muyombe naye nga environment mwali yemuleetera okutabuka navayo nga nkyuse navayo nga ndi wanjawulo navayo nga nkakaza nti ndi mukyala mulungi bino byonna byabwereere navayo nga nkakaza nti sobola okumala ennaku nga sikuba masimu kubuzaako omusajja mirembe navayo nga njize nti obusi akasinje nookeha eddembe omukyala gw'olyewa tolyemalaako bannange nanyumirwa Patricia nkwebaza wampisa bubi nenkwebaza akasente ako goyinza okulowooza nti wammanyira wangula n'akasente kakyusa obulamu bwange kankuza that was my bestest moment in my life kuba nali njeetaaga mbere bulungi mwera bakyawo lavya mutunyumize mwali mutunzeeko bababa mubato mutundanga nga yakusala nzo wange namulyamu